So Gambuuze mwezi kati ninyo wamanyoti when was the first time wamanyoti alweza ono omwami tuli related nabo bwe bali batandika wano we used to come along bulijjo nga tatubuulira mazima nti nnoki tuli mu family business wala sawa tugira zino nsonga za families fe bano besemba bule fe tuli berwengo kati tuli bawamu ekigudde wamulirwanaawo kiba kiguddewo kati ndi waka Lweza naye saasooka kujjawo kukolerawo Terefayina najjawo byange ng'ozowulidde ekifo nga galiwo akafo akalungi eyo esaidi za Kwentebe Road biki ne tujjawo kole tuli awo ne swimming ne tugenda ne tudda mwenga muli bapya kimanya lwaki wazikyenyanja nakuzanyirawo baana baana kawo ekifo ky'abaana it's more of a family place bwe namanya Reza has been in business for myaka emeka kati for 3 years 4 years baizandoza emyaka ena twagala okwebaza management of Reza for standing into business buli lwe tujja wano waliwo ekyenjawulo ekibeerawo ne muba nga temukuumya omutindo okuvira ddala ku byakulya bifo bingi mu kutandika bitandika n'amaanyi naye ogenda okuddayo emyaka ebiri nga tokyagala giri omuzefu abagenda myoleso omwoleso nga mwenda gutandika muyitirivu omumanyi gwenjogera twakugenda mukuva nga tusoma batreza bambi mwebale kubanga mukumya omutindo ebiyigo birungi naddala eri banayo n'ab'obuwala infection za Africa infection nayo gyerweza nolabanga ebiyigo birungi so nga tetunnawaana nnyo bintu bino biralalala kubyogerako n'abaffe nga weebali we credit them hygiene is very paramount security ne swimming section changing section eri very neat obakyusiza engoye zolina cabin moziteeka oba nsawoyo kwegamba buli kimu kiri perfect oyogenzeko mu sawuna kano kaleesu ke bagaba buno buba bwa green na bulu kayinza gye kekwata ku mubiri kati era pisi yagamba bwe yagakuba nti alina ebbina musange mu sawuna pisi ki Diani baagala nga yesibye kanakale nga ate nga amaze okuvayo ng'atobye naye omwaka guno nagwo tugenda kubona abalala Diani nkutumiddeko mukwano libalikola liti naye tumwagalisa bana basawuna nabo tubabuuzaako obwobugundi teri kitanyuma nga musajja yesibye tawulo eno ekoma muno ne lwaki baba baziteekayo ate ng'alinamu olubuto abasajja bantu mmwe abasajja ne mwakula bubi ne mwagala bakula obulungi omusajja kuba omugongo n'ogamba kiki tatuula ye musajja nati era singa temupika n'alyoka agamba musajja gala ekikazi ekyakula obulungi ekirina amabira mu kiro ekyayawula ekyakola ki of course ate oyo tanyuma nga mweru era kimusonga ku bantu nga mweru ng'ate alinamu ne ku hipusi bambi n'asiba empale n'omusaasi era ogamba laba do you love mwagala okulaba omusajja nga yambadde are you a person fancying omusajja yambadde shirts oba in terms of fashion abakazi bafa nnyo ku fashion I think I don't have problem me with I don't shirts. mind Soka nasomako ndabyeko I love fashion and I don't think I mind them. So oboya just buli bukitaka bwe busukka as you age ate kisinzira kakitaka ako kakuttewa kakutaddewa waliwo akagenda ne kakwa sema nengene kakulyoka kakunyweza sema mu ngeri yemba nange tutwala okwebaza kwaffe eri kushona atambudde naffe from way back Hajati ne timu gyokola naye mwebale nnyo nnyini ddala otambula omutabani namulaba nga agamba I'm the CEO of Kushona Designs and I'm like kumbe mama akoze atya atwako nakagala nnyo ebintu ebyo biyambako wano nga bantu maze ova mu bulamu bw'ensi abantu obutalwana nnyo omwana aba kati ayimiriddewo ng'agumye ng'agamba this is ours naye manya kyanneewuunyisa mpa bulamu mbu bano abaana bano abalenzi abakola ku mikolo nga ba ashers bali luli mu kutandika nti bonna baana b'oyo omukyala
ebyabaana simanyi nti ebyo mu Buganda kubanga ngeri gye bafaanagana ne smartness gye babeerako era balabika bulungi abo abaana oyinza n'obutabaawula bastormings ekintu ky'emikolo okwambaza ushering and all that twogera ku nsonga ya direction ndoza tujja kutambulira awo kyandibadde kituufu omwana okumulaga ekkubo ly'emirimu oba wayimiridde in terms of inheritance. Okay, nga tusooke tumalize kushona tukomewo okushona ojja musanga wali ku Namirembe Road wali mu kibuga opposite ekyo ekizimbe pozi bakiyita batya Zai ku Zai aluddewo nawo actually ago ge maka amakadde then alyoka ddako eri ku Namirembe Road kale Rose Faces kushona engoye azirina muwagire ne 2025 ate ye naye alinga nti ba events buli mwaka aba bafumbidde ekipya so mugende mu business atambule naffe matches mumuwagira naffe wajjo tuwagira ayina kintu kyakoze kushona nti batamanyi faali mikolo kyetulabye abayimbi bano naddala bakyala bambi tebalina ngoye za mikolo abakozeemu tosobola buli wogendo yimba kati weekend omukola ate buli gomesa alina okwambala ebyenjawulo so kushona twagala okusiima because olaba abakyala baali abanyakagomesa aka katulema asoba n'emikolo nga 7 buli mukolo alina agule gomesi pakadde okitegeera bannamikolo okitegeera so twagala okwebaza okuba nti entertainment industry nayo gitaddemu nnyo ettaffaali weba nnyo nakuwa abantu mirimu n'ennono yaffe I think ebimu ku biraga Buganda ne culture yaffe y'ennyambala so obaddewo musaale nnyo eri culture yaffe era oli mpagi nti oyimiriza obuwangwa abantu ne baba nga ate tebambala bina abatunda emishanana naye agibaawo culture zonna azitaddeko ettaffaali twagala okusiima Hajat Oshona owa Rose Faces oli omwana akucapa face akolako abagole mu birthday oyagala genda kulumba ekkaaba naye ng'okaaba bino Rose byonna bikola gwe kasoba ng'oyagala face beat ng'oyagala kulabika bulungi ng'oyagala kunyuma mamayi bano bayita abawala ba class omanyi kati ne makeup ono ayina value gyayongera ku muntu munnange Rose Faces asangibwa wali ku UK Mall bw'oba omwetaaza omukubirako ko kasimu ke enamba eri 0706793360 awo nno naawe ali ewaka ng'oyagala akusanga ewaka osobola okumukubirako okugezesa abantu abamu temumanyi skin gundi zammwe ne products zammwe fe abatambuddeko ogenda mu bifo gye batuna makeup olwekyo ekiduuka ekituna makeup Sephora Mac depends on let's say Sephora kulina brands nyingi abantu baba busy nga ayagala kukubuuza which pencil number okussa kalamu namba kyokanula maaso. What is your skin type? Do you have an oily skin or you have a dry skin? Akubuuza product number kiringa abakazi saa zino omukazi akuza n'akulugina mu Victoria's Secret ne bakubuuza size y'omukyala gyambala underwear ya bra wano size bust ya size bannange ebintu ebyo tetubimanyi tulwane ezzamba tubiyige omukazi omanye wano basti mu Luganda bamanyi kasumulula kene musajja tamanyi sumula kaleega ate balina sipindi naye bamugambe nti kagule waliwo obuleego obuzibu waliwo obuleego obuzibu bakubuno bu 3 point obulina obukamu bubiri busatu anti waliwo kati ne buno waliwo akaggalira waliwo n'akalako kambalira emabega tukamanyi waliwo n'akalala ketusibira eno wansi ate kabukuuk sikategeera bulungi akawano ate kano ketusibira wansi ng'empale kale ate akaliwa kayitamu tukasibira eno kubanga omugongo gubeera open ketwambalanga akusikamanyi mumanyi buno manyi kazeega kannono omanyi kali akendo nako omuntu obusatu obubiri kati waliwo breastfeeding bras ng'oggyeko obujja ogira bwoti anti nazo olina oziraba kati mulimu ffe abaakulukuta seeyambula kalega ne oba ofa kabaako ku mubiri ate olwo no bubu teepu naye waali ng'okwasa bukwasa osigaze tutu waliwo bebanga babita buswiswi kaswiswi bakateeka wano bw'oba obadde omaze okusaaniika emmere neeraga nti waggulu ogijjugiza nejjula kana akakola amatama akakola
kaswiswi wabadde olina kyobuuza tukiyitemu ng'obudde tebunagenda as the year starts omwaka highlighting up tujja kyongero kigenda mu maaso naye twali twakakwogera ku direction y'ebintu bino eri abazadde ng'okuze abaana bo bateeka mu lineage y'emirimu n'okubalaga fe abasoma ebyafaayo ba bayibuli balaga obusika mutusaasire twaganya okugenda mu byabufuzi byammwe but kyonna as a whole as a politician omwana wo walibadde omudirectinga mu line ey'ebyobufuzi ali mu bizinensi walibadde omudirectinga okitegeera tulabye ku wano ku mwana mulenzi Bebe Cool ng'agezaako okunekyaringa n'okulaga omwana we line muki mu football mu byemizannyo as a supporting parent kati twagala kwogera ku inheritance kyalibadde kyabuvunaanyizibwa abaana bano tandika okubalaga kuba abamu babalaze powers nti obuyumba obwo bujja kubeera bwazamba buli bwa nniko ate abaana omuzadde ne bamuwa obutwa afe mangu abawe ebyabwe. So what is your take omulungi ali atulaba abaana bano tubalage ebyobusika kati oba tomuganya kumanya kintu na kimu tutandikirawo? Omwami muzeeyi wange bwe twali ewaka nga tukula kuba kati ffe tuli bato tulina bakulu baffe ddala yabeeranga atugamba mwalina ekintu kye mwayogeddeko nti omwana akwata school fees omugambe zino school fees zo ng'ayinza otugamba mukwate buli omu abaleko school fees azisibe n'akapapula n'atuyigiriza okukola ennyo naye ng'atujjukiza ku ezo school fees zaatuwadde ezo school fees zembawadde kyekyobugagga kyammwe bwe busika bwammwe bino ebintu byange n'omukyala wange ne bakyala bange kubanga ye bw'anaakeera n'atugamba nti kino nkikuwadde omwami oyo kyayogedde kituufu nti abantu bakutta abaana balwana tonnakutukako na nsingo naye bannange nze simanyi bagamba wemmamba awaana yiye naye muzeeyi waffe nze mwebaza tetwaliko muwala tetwaliko mulenzi bwe kwali nga kulunda nga mukkirira bwe kwali nga kukama nga mumanya bwe bakama bwe kwali nga kulima bwe kwali nga everything nga buli omu olina okibeeramu naye ng'akugamba ekyobugagga kyo ze ziri school fees bw'otaasome totawaana bino byonna byange era twali surprised nga omwami oyo ne weeryenga evuddeyo ng'akulaga nti abaana bange nabasomesa abatannamala kusoma be bakyalina okubeera ku byobugagga bino mwenna muli baana bange byonna byammwe naye n'abatannamala kusoma bakole ki basome kati ate kyabazadde kibalemye ennaku zino bamanyi okugamba tokwata ku motoka ya mwana wange tokwata ku nyumba ya mwana wange nzimbira abaana bange bambi ne tubeera selfless nga buli kimu tukikolera abaana be tutategese because you know why ensi eri too cruel okimanyi edda waliwo neighbor affe yafa bafiira mu kabenje sister we yali azaala nafa and then the husband n'omukyala ne bagenda for burial ne bagwa mu kabenje nabo ne bafa baali babeera mu kikomera bino ebitaggulwa bikinga edda we twayitanga awo abagagga balina obwana busatu ng'omukulu aleka myaka 5 bana bazaala nga bazazaako and then nampulira anti wange ng'agamba abaana agenda kula nga tewali nti bazadde be baali bagagga ekyo kati abantu omanyi lwaki ffe tukikola nti abantu bekyawa tubaddeko ne baganda baffe nga bazadde be baali bagagga ssaawa zino nga bajeera bujeeza ayagadde yayamba naye ng'omanyi kwe kyava nze hafi kuba nti nkoze ebintu byange and then my sister mwadde obuvunaanyizibwa n'omwana wange takimanyi nti maama we ayinawo akamotoka takimanyi nti maama we ayina bizinesi eri mmanya ge ate mukama laba bwawangaaza abaana nga nze nafadda ne bakula ne babagamba bugambi nga mwannyinaze yatwaladde ebintu bawange yatwaladde ebintu by'abaana bange manyiko n'omulala abaana babe omwami maama waabwe yafiireyo mu America naye omukyala yali asinga okubeera hard working nga wonoolaba bino ebyammwe omusajja olwaziika mukyala we najja n'agamba abaana mugende mufumbirwe n'abagoba ewaka oba obufumbo buganye yagamba amaka because they were married gagende mukyala wa ddembo gatunda ddembo abaana tebalina kibali thing is much as tetwagala everything has its the pros and cons naye
kyengamba nti abazadde ate abaana bano kubanga at the end of the day twogere mazima nze singa nali nze si mwana singa ennaku ezimu nze sibeera wano kiro nze mbaŋŋamba akaliyo ku akawunti nsobola ogira ndyalyako naye jje yansuza mu mpewo bw'ati ate kakati lwaki mba musigira picture tukuno tekuli bintu byo you know I want him to grow up kati nga kushona bwe yakoze mukama bampadde chance ne mukuzo omuntu sawo nti asobola okufuna obuvunaanyizibwa ne responsibility you know even if those kids bakera kumacha because every single disappointing sabazadde kushona kutwa omwana amutadde mu business omwana legacy y'omukazi yonna n'agyonoona byonna n'abisaanya thank you abazadde biba disappointing ne mukama waba kufujizaako eddusa omwana n'abeera wabuvunaanyizibwa lwaki abatekitatinga on your legacy abasajja betukolera singa ddala abasiraamu mikolo gye tukola kati ng'omukulu wa SH hardware wa Kiso bangi when you look at a family like eya mugenzi mulwana Jesse abaana balaba bagasseko ettaffaali nti mulwana we yaviirawo nga Jesse abalina mata gokka ne bagattako yogurt kati bakola lato tegeera nti olaba nga yabayingiza ki omulimu ne bagwa upgrading ne bagwongerako fe wano mu Buganda ne let me say Uganda abaana tubayigiriza mirimu gino ebigambo twogera byogere twogera ki byogere mulimu amakango kati nga Macarena abaddewo ku Kabalagala ebbanga lyonna naye singa omwana oyo abaana be bajja nabo ne bayingira Kabalagala ne bamulungiya okusinga kaawo problem gye tulina ze kitange yali makanika naye ng'ayagala tenkanike naye nga ate zisaagala bwaki makanika nze ndowooza omuzadde sooka otegeera omwana ono waliwo kye tuyita value addition kikyagenda okugatta ku ki ku mulimu mu generation ye mu magezi ge okitegeera nti okay tulina obuyimba bwaffe obwabapangisa badde omwana wange jamututuule obuyimba bwaffe buno tukoze tutya ayinza ogataata tubufuule guest house goyinza okiwuliranga ekibi ennyonyono naye nga yabaze nti otunateekako omupangisa jatwanga emitwalo 6 ne wano buli banajjanga tufuna n'omunaana olunaku kati yamanye nti njabbulanga ntya taata omanyi tukole mu studio muno olwonza akugamba golwokuba otunulidde buyumba bolooza ngenda kububba so abaana tubawe omukisa tomulaga mbu kino ekintu kikyo wabula muleete amanye ekintu kino ze mama wange yalinga balina edduuka ly'omuceere mu kikuubo omwo hajati muganda we bwe bajjanga ne batuula naye nga balina okubeerawo kati abaana bakyali waka bali mu holiday okitegeera omwana alina okumanya nti oke taata akola ki twogera bino olw'okuba twogera ku bazadde kale abayinawo ekyo kyebakoze naye naawe atayina omwana n'amanya nti oke taata wange oba avuga booda okitegeera booda yaffe eno ekola etya tutambuza tutya ki kugambye anti okula kati olaba mulimu n'abazadde abalina ssente nze awo naddala nga omwana yakava ku university namugamba kiki osobola okukola let me tell you gyeva negye budda ex omwana agenda tutandikira ku mukyala muzadde waakola bw'omanyi botics ezikoleddwa emakindi awo ne zigwa ate mwesiba nnyo ku makindi waliwo watali botiiki zisinga makindi tonnagendako mukono nze kati kamba bweko nze mamange mukono waliwo botics nyingi nze mamange alina restaurant kola ku research mu kubeera ne restaurant gyakula nze gye nakula ndabanga ye mufumbi wa mmere akabalaza nno kyajja luvannyuma sitting room diiro naye okuleeta okufuna eno idea ya gundi tukozeekoze ku buli mulimu bwe bakufunayo busente n'oteeka muno ogera tobitegeera n'oteeka muno ogera nga mama wange nyini ate alunda enkoko ne mugamba naye olowooza ku weekend bwe nteekawo enkoko ya supu abantu tebagiri meanwhile when I was even at her restaurant nga time involving akwataga mwonoonera emmere ye njozaako bintu awo okuweerezaako bantu mu holiday nga simanyinza naye bafumba nkoko ya supu ku myaka gye nnina sinti noba ndi musiru but when practicing nanko nga taga kuleka kate yakikolanga kukuuma agamba ono mu holiday ngenda genda naye ku mulimu kumbe you're picking notes ogenda mama one yakolanga yo sente ojjukira mwamusabanga bukimu yakikuwanga n'azimba mu amaka n'engamba kakati nze kya supu naye yangamba okola bwoti n'ofumba bwoti ne bwoti ne bwoti ebyo byonna naye nga kale ka skill kane ka interest sinti no oba ndi chef because I took a like professional chefs the sasoma wa chef
naye ka interest kano nakapikinga nti omukyalo ono bye yali akola. I love the fact nti olese example eri ku level ddala esembayo kuba omuntu abadde ajja kulowooza nti twogera ku inheritance ne direction y'okulaga omuntu ebyokukola ku business ki ennene nga kuba twasoose wakushona katagamba nange gomesi n'azijja netogera ku jesa netogera ku baadiweya kati tumutuuse gwe wa restaurant njogera ku mukazi eyatundanga emmere ng'essowaani ebbeeyi ya 3,500 eyo gye bayita tonninnyira. Kakati nze enkoko ya supu nga mulimu kamonde kisambi kimu n'akamonde gumu kitundu. Anti kati you get my point. Kati otegedde restaurants twogerako nti tugambe ku garage tata we don't even speak about those big hotels. Naye nga waliwo omukyala afumba emmere mama Daaga kati nga yoyo ne just ka interest n'okapiikinga bw'omubuuza kino bw'agamba amatooke tebafumba mangi ate so omuceere gwo negusulawo gugumya enkya omuntu n'agereka ku mmere. Thank you mpola kasikiro okajjaawo n'ogamba yewe yaterekera 3,500 n'azimba amaka. Abakyala abo b'omubutale obwo era bw'owulira ng'akatale kayidde bannange muwulire embeera sibazitereka omwo mu bivu. Kati olaba kiri kyogambye nti omuzadde sikufuusinga kwanza abazadde bange bampeerera n'ensoma obusawo ndi nengenda n'ensoma n'amawulire. Zamba I'm a midwife. Mbono omukyala naye muzaalisi. Nengenda n'ensoma n'amawulire. Sirimba. Naye mukyo kye njagala okulaga teyaŋŋambako nti genda osoma obwa chef. Mwolubuto erwalumanga okubiranga bukubizi. I'm a hair hostessing and cabin crew, a stroke first aider. Ate babeera balungi weebati. Lekwe sebo omanyi abantu badde ne balowooza mbu sit properly. Abantu balowooza nti tuwe. Raise your neck. Mulimu kigosoma. I did air hostessing and cabin crewing, stroke first aiding, just in case of obuzibu mu nnyonyi ffe tukutandikirako nga bwe tuyita main doctor. Saasomera Uganda. Asomera Rwanda. India. Hydro Pradesh. Essebo ate kati research tumukolera ludda wana biki. Amawulire ne gakutwala. Muntu abatulaba muleme kujoga mulowooze nti abantu olw'okuba mubalaba mu nsi eyo osanga omuwala akola mu bbala nagano nabyesonyiwa ebyo. Kati zero mu stress zaabyo wasoma kigalukana kati ffe abadde tetukufaanana abawala okusoma kwabwe kwakubuuza naye ate munnaye n'amawulire ndi mu gasoma era ssaawa yonna ojja kunkuba ekifaananyi. Tulimu eno ddiguli ya kikoofiire ddiguli ya Afirika ogitegeera. Anyway byebyo nno omwana tumuforcinga nnyo ku lw'okuba nga munnange okola kino kyoba omugamba wano ng'akyali muto mulage this is the source, this can make money, this has made you kino kyekibaweeredde and all that. Twamanya ebintu ebigetinga stuck there. Bannanga abantu banoonya mwe bateeka ssente naye nga kyalina okwongerako ku bazadde kye baali bakola is the value. Kukijja wali ekyalaani kino ave ku kino ekyokusotta agende ku embroidery. Agende ku embroidery. Mu Uganda omuntu akuza ne miliyoni emu nkola kino omutunuulira ate nabo omuyamba. Amwe mutalina ideas ffe abakulidde nabugabo. Otuuka n'oga ne kacyoba tumayina okuteeka ku social media noga bannange emitwalo 5 omuntu atandika naki. Lwaki twogera ebintu bino ng'omuzadde ali atulaba tuyogera because abaana bakyali waka. Osanga be banaddayo nga tubazaayo eri mu kazipu kasumulule kambuse kakola eki kakize twagala okuba kusigira ekifaananyi luli omulundi gwe twasembayo okubira awo twayogera ndoza ku addictions z'abaana engeri gye boogeramu kati otuze ne tukusigiramu ku kifaananyi omwana asomenga omuwa direction y'ekyo kyateekeddwa okukola biki bye yeegomba muve mu bintu by'abaana bye balimu mbwe want to be a pilot ng'ennyonyi tuyinawo ffenna twalootanga tuve mu mulembe ogwo abaana tutandike Katikkiro agamba w'ekitiibwa CPM omwana muweerere muteeketeeke mumanyise Katonda ebisigadde okola naye tukugambye Lweza waliwo Dawudi Lutalo naye toyagala yadde okumogoka 10 nga 10 wano ku Lweza Forest Park olabe Dawudi Lutalo wete Saima abeera agamba eyo kusumulula bannange nze yinjini akugamba akagambo kano kw'ensonga yennyini nagakyali wange Ricky ne mugamba omanyi ne mukyala wange nekimugamba nze nina insurance
abaana bange tebalina insurance. Nambuuza lwaki abaana balina obba ne muganja wombulireyo omwana asobola okulwala unless otherwise n'alya emiliyoni. Naye gwe omukulu nga bwakutte bulungi wano bukkuba ate nga toziinaamu mu nsawo. Ekyokubiri omwana wo bw'alwala gye bw'alwala olwaliro olwana oyambuka n'okkirira ofiirawo gwe bw'olwala ani ayambuka n'akkirira agenda nekusoma ne bamugamba agenda asome nja kulaba mutaka ekyentegeeza omuzadde it is important gwendoza n'osooka n'ofuna insurance because gwe buli kimu gwe bw'onaalwala shafa ani emagaye nti galukana aneetala so abazadde tufeeyo n'abazadde tulwala oba obukyalo bakkiriza nga bagamba mami don't you think the TV it is not paid mami the van has come noyimuka mpolampola n'obulwadde okukeera kutantera okutandika mu bakeeze ku 10 nja kwongera okiddamu nga tumaliriza kino kiri tuwe eri abaami n'abakyala buli muzaala abaana be musobola mulekerawo ozaalira abasajja abaana mulekerawo ozaalira ozaala abaana bw'okuuma bufumbo simanyi olippa musajja abasajja bazaala abaana baabwe amanyi abaana bakwagalamu ne bayagala mu Haffy ne bayagala mu mwiza abakyala abaana bajja bakutula emigongo Ssaabasajja Kabaka awangaale